ku lugendo oba ntandika oluki olugendo. Ababadde ku office olunaku olwaleero munanjulira bingi byogeddwa bingi birabiddwa wabula ng'ebibadde bitasuubirwa ate olunaku olwaleero bye bisinze okulabwako. Kaakati nno President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo enkyukakyuka mu NUP management okuva waggulu mpaka wansi bigenze bitya, wabula bino byonna olunaku olwaleero tugenda bitangaalamu tubikubemu ttooki tusobole okubeera nga tubyekennenya n'okwongera obitegeera. Kyokka ng'ebyampuuga eby'okuteesa okuta mugenzi Ssegirinya ne Allan Ssewanyana byongedde okulanda ye kennyini bwe yeerumirizza nti nze kennyini nateesa, naye nga mu ntandikwa yagamba nze saateesaako. Abedi Bwanika n'abiyingiramu n'alumiriza nti wateesa. Bino byonna bigenda mu maaso, amawulire mangi g'ogenda okuwulira olunaku olwaleero. Kansooke mbikuddizeyo katono nnyo vulugu ono omuwulire tusimbule olwaleero kubadde kulya na Komba Sowaani bingi bifulumye obitegeere. Mbuuga ku kino tali gusonyiwa. Allah ajja kuleeta olunaku lw'anajjayo ebyama. Wabaluseewo obutakkaanya wakati w'omubaka wa Kimanya Kabonera muna NUP Dr. Abedi Bwanika n'abakulu mu kibiina ng'entabiro eva ku nsonga y'okuyimbulwa kw'ababaka Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula ababaka bano. Naye ku mutendero ogwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'omukuuma n'amateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kkooti. Wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere. A few moments later. Ssegirinya tusaba abakulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo. Olw'okuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi ne Ssewanyana mu ngeri y'enkizo. Ssegirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walipo bagenda kufiira wano. Aba tujja kufa n'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu. Agambye ki? Naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe eruddawa ebweru. Wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe. Some of you are worse than Hitler. Eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere. Ni wallahi tukimanyi nti muli babi era tukimanyi nti mutwagala. Nze bwe munkuba ne ŋŋenda mbamba soosi y'obusoosi. Kaakati nno olunaku olwaleero nkugambye okulya n'okkomba Sowaani ebigambo ebiwanvu n'ebimpi bimaze okubeera nga byogerwa kw'ossa n'ebisongovu wabula nga decision yamaze dde okubeera nga ekolebwa. Kaakati nno kansooke nkuzzeeko emabega katono nnyo ku bigambo ebyo Abedi Bwanika bwe yalumiriza nti Mpuuga yateesa n'abasajja, Mpuuga ng'alumiriza mbu teyateesa. Kyokka mu kuziika omugenzi Ssewanyana ne yeerumirizaako yennyini nti nateesa abasajja nayogera nabo okuta oba okuyimbula ababaka bano aba Ssegirinya. Kaakati ensi ne yeebuuza olwo eddembe lyabwe n'ekyabatwala mu kkooti kyali kiki okuuddiisa ensi nti bataddemu ebyambalo kuteeseza abasajja babeere nga bayimbulwa. Kaakati nno bino byonna okugenda mu maaso oluvannyuma lwa okubeera nga mu kuziika akavuyo kaasusse ne kabeera nga Mpuuga ali mu kwabya lumbe kyokka ng'ate NUP twabadde tuli mu kuziika. Kaakati nno bino ngo bitadde ku mabbali lunaku lwaleero omukolo mawuuno gumaze okubeera nga gukakasibwa wali ku kitebe kyaffe ekavule. Omusajja amanyiddwa nga Muhammad Mwanga Kivumbi yamaze dde okuddira mu bigere omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga mu lwatu emisana tteke ng'ensi eraba. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dde okubeera nga amulonda nga deputy president owa Buganda yonna. Kaakati olwo omusajja Mpuuga ebibye bitandise okubeera nga byonooneka ne kaliya ye etandise okubeera nga esereba oba etandise okubeera nga ekajjukira nti ono yagoba ne kuba komisona okusinziira ku NUP nga bo abaamulonda wadde nga parliament nga bayita mu speaker Anita Amongo bamulemezaayo ne bamulemeza mu kifo ekyo n'ebyo byonna ebyali bigenda ku komisona ng'emmotoka allowance office byonna ne babimulemezaamu wadde nga yo NUP egamba ono gyali naye aliyo ku lulwe era ekyalemesezza Mpuuga ono okubeera nga bamwaniriza ne ku mukolo ogw'omugenzi Muhammad Ssegirinya kwe kubeera nga yagoba kuba komisona ate mu bigambo bye n'agamba komishoni yansindise nganze nzije nteeketeeke kyokka nga NUP bagamba gwe tetukyakuyitanga komishona. Komishoni erina tusindikira omuntu omulala yenna naye nga sigwe kubanga gwe wabba ne tukugoba. Kaakati nno
ono wabaddewo akatego akakambwe era akatego kano Bobi Wine ke yabuuse kenjagala osooka oli otunuulire omanye nti omusajja okubeera nga yasookera mu ghetto omusajja okubanga asooka kuba muyaaye n'amala n'afuuka gentleman tolowooza nti kyakusaaga era kalakita omuntu gy'ayambala esigala weeri wadde ng'akyusa engoye n'enneeyisa na buli kimu bigambo bibino sooka obiwulire obirabe baabadde bakubye Bobi Wine omupiira ku Ssegirinya kakati kambabuulireko Katonda karakita gyaba yakutondera mu gwe gy'obeerangako tewabanga akusirwaza nti ebyo bya kiyaaye bw'oba atonda oli muyaaye beeranga muyaaye karakita gy'oba omanyi kye kyayambye Bobi Wine yatuuse ekiseera nakaka tuggyeko gloves nalabye exploitation nga ne family egyegaseemu omuwadde kaadi awangudde Bobi Wine awadde oli omugenzi kaadi awangudde omugenzi emyaka gyonna awaana Bobi Wine bamusibye olugamba lugamba nti n'ebimu ku byamusibya yali royalty wa Bobi Wine emirimu yagano gikola ku Bobi Wine avuddeyo alwadde Bobi Wine ajjanjabye afudde essimu family gye yasooka okuba ng'omuntu afudde yagikubira Bobi Wine mumanyi kye kitegeeza mu malwaliro njagala kunyumya ne ku bantu abalina responsibility abalina ku magezi abalabyeko ku situation yezo biru zonna twala tugende bagikubira Bobi Wine ne wabaawo awaasa aba VAR nagamba tannafa era ndo firimu etandika Bobi Wine babakukuba mupiira gw'eggulo simanyi kyewandikoze ku ddangulu ekyamuyambye Bobi buyaaye bwe n'ava ku bantu abalala bonna nagamba kati kanwanire eddembe ly'omugenzi kubanga gwe mbadde mmanyi kubanga family ekuvaamu ne family zote ziba bakwano bafe abamu nibwe mala okufuata abantu bamwebuuzaako nnyo n'ayogera ku interest ye n'okusinziira ku nnugu gy'akubaddeko Bobi Wine yalwaniridde eddembe lya Ssegirinya mu bulamu ne mu kufa Allah Bobi wawonya olweggulo mwalabye state esobola okujja n'amaanyi gonna ne ssente nekwata olumbe lw'e Masaka ne lutwala ejjinja nga ne mama bamuguliridde n'abaana ne bakazi bo natunudde eggulo nga singa ng'abantu sebo beekaza naye nga bw'obuuza omuntu singa Ssegirinya ali wano yandironzeewa awo tewaba nsonyi tebalina nsonyi Ssegirinya yafudde maama wa Ssegirinya yatuseega nti weebale nnyo wamu omwana wange kaadi n'ebirala byonna naye kati twebaza n'omukulu Mpuuga akoze nnyo ku mulambo oli yafudde kati tuli ku mulambo highest bidder w'omulambo abantu abalamu gwe bagenda naye ebya Bobi byawedde Bobi walwanye wawonye kano naye kakati nze kyonna ate kye nninze ennaku zino kye tuyita few moments later enegenda kujja mangu nnyo okusinga n'eyasanya family ya Ssegirinya mwangu wennyo mugende wa Bobi mwetonde kubanga kati yayinza okufunamu ku nsonyi Bobi alina omukisa sigulabanga bamwegaanidde mulumbe ffe tubadde tulinza kuvuma Bobi nga tayambye family ya Ssegirinya bamwegaanidde mulumbe ne bagenda balayinga ne bali interest yabwe yabadde ku mukolo guno guli final ogwakazindaalo kalwanye kawonyolo ka Bobi humiliation gye wabadde oguddeko Bobi nze nalabye exploitation gye sirabangako abafirika exploiting omuntu watali nsonyi webale nnyo watuwa kaadi naye olwaleero luno olw'omulambo oli yafudde tewakyali nsonyi amaze okutegeka ennyimbe zonna basirise akoze buli kimu ajjeeyo omulambo okujja omulambo omudwaliro mumanyi ekitegeeza ezo bills bagumujjako omulambo n'ensonyi tezibakutte abantu bensuubira nti baganda olumbe balugjawo balutwale abakungu b'emmengo balujja olumbe mu maka balutwale mu kisaawe Allah eno Uganda bamuntu agyegendereze kati abagezi be basiru abasiru be bagezi abatuufu be bakyamu abakyamu be batuufu Bobi wawonye olunaku lw'eggulo naye embeera omukyalo omu yazze n'agamba nedda ffe tuli ku democracy abakungubazi we basiimye naye nninze few moments later ya family eno ejja kuba esinga eyasanya kubanga ababadde bagizanyisa firimu nabo bennyini ebyabwe tebabiggusa njozayo za maniyu yatuwangudde tujje mu kakopo kefu kakati nno bino byonna okugenda mu maaso ebibuuzo bingi nnyo oba oli awo mu bannayuganda nga beebuuza lwaki Mpuuga yabadde afiirawo okulaba nga okulya n'okkomba essowaani omusajja ono alemera kujjukira nti omusajja ono era ekyamugobya mu NUP kwe kubeera nga obukenuzi obulabbayi obubbi obuli bw'enguzi bumufuukidde omuze oba bufuusa kitundutundu ku ye kaakati ono kirabika wabaddewo omutemwa gw'ensimbi ogwasindikiddwa kubanga ono ku nsimbi ye kigambibwa nti ebirala byonna keb'ensi ye
ono agitunda n'agende wali siringi. Kaakati nno ebigambo bino byamuviddeko kubeera nga bamusende saluti ng'abasenda ekisaanyi mpaka ng'okuzika Muhammad Segirinya kumaze ne kuggwa. Kati olunaku olwaliro omusajja Medwanga Muhammad Mwanga Kivumbi yamaze dde okulondebwa ku Deputy President wa Buganda nga bwe nkunnyonnyodde, n'abantu abalala bangi nnyo mu bifo ebyenjawulo abalondeddwa oba oliawo munnange ekibiina ekya NUP. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso eby'abantu bano okubeera nga balondebwa, ekibuuzo kiri nti abaddidde mu bigere ababaddewo banaakolanga bali byabadde bakola. Maama Jole Mugisa mwenna mujjukira oyo yali Deputy President eri mu bitundu by'eri mu Maserengeta. Kaakati ono naye balonze omuntu omulala amuddidde mu bigere. Jjukira nti oyo mukyala bambi yafa n'atuva ku maaso omwaka oguwedde. Kaakati nno naye balonze omukyala amuddidde mu bigere. Nkugambe nti ye empuuga yagobwa bugobwa. Kaakati Muhammad Mwanga Kivumbi ono abadde aliko ebibuuzo bingi eri bannayuganda, era ono bingi ebizenga bimwogerwako. Fuwabula President Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti ye tannaba kubeera ng'alaba enkenyera yonna mu mubaka ono Muhammad Mwanga Kivumbi akikirya abantu b'e Butambala. Era ono yatugamba President nti nze mummanyi kasitanda b'embeera yonna mbayo mu lwatu omuntu oyo ne mubagamba nti ono ali ABCD era ali bwati ne bwati. Wabula mujjukira nti omusajja ono Mwanga Kivumbi mu biseera biri we bagirawo emmwanyi ku bannayuganda, Mwami Museveni ng'agitwala, ono agamba baamukubira essimu Mwami Museveni mbu n'ayogera naye mbukubye emmwanyi. Era bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi lwaki ono yayogera ne Mwami Museveni kubye emmwanyi n'atamugamba nti emmwanyi gyesonyiwe giveeko, wadde ng'ono agamba namulumiriza Museveni ne mugamba emmwanyi y'abannayuganda gyesonyiwe gireke. Naye abantu bagamba nti wadde yatugamba bino yandibanga ayogera birala kubanga ku ssimu tetwamuwulira. Kaakati nno ebibuuzo bingi nnyo naye nga ansa ntono okusinziira ku bigenda mu maaso ne ku bantu abalondeddwa ekibiina kino ekya NUP okubeera nga obukulembeze bwongera okugenda mu maaso n'okusaavinga bannayuganda ewatali kwetiiririra yadde okubeera nga balya ampuliza ebigambo byabwe. Kaakati nno Pulezidenti yabyogera nti ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Mulaba ntuuse n'ebipya kimanyi mubadde mwebuuza ntabulirawa enswaso eteeyanula eyambaza ngoma nsooka ne mmala okuyisa byetuleetera era nga bw'omanyi ensibambi edibya mutere bukubuku nalwo olumanyi tekuba muliro kakwata empola sembera ngenda kunyumya nze n'oluyimba lwange luno olwasamwasamwa giyita emimwa gye boogerako egy'oluwewere bw'oba obuliddwa byoyogera osirekangako singa okeyanga bannoobo ngenda kuyomba mikwano gyo nga bakkooyi bantu maluli bwe ndi kinanjo kyankimize nkwatulireko bwe ebigambo byoyogera babitamiddwa kirabika bakkooyi omugagga n'atalina obooleka emimwa n'oboogerera bakitawo ebibakwatako gw'omanya abalina amadiini abasaddaase bannange ngenda kuyomba gyokolera abatunda ennyo bayita balokooho ate bw'olaba atatunda ebisiraani bye apatika n'okukola sente segerera kyokka bw'olaba atakola mpyoyo kondo musimanyi usanga gundi ali misaabafu mu budde bw'ekiro gwate wali onoonyaki bw'olaba alina sente nti oyo mulogolo genda gyali jja bakugobayo lwaki tonyumya mboozi ezikukwatako singa okeyanga bannoobo kyayomba nyongere nyombe oba ngende nyombe nga tonnabakulumba munno muvumavuma era ndabula kwampuliriza nga tonnabakulumba gundi mwitandika naawe sooka weebuuze nekulira ndya owoza yafunye sente anywedde muzibu nga yenywera ebikukwatako kasitamanya abaana okubaweerera naawe fa ku mudaala ag'otunde byolina ebyo byowozaamu katto mwafaanana ngeri yamanyi kyamunoonyako beera n'obwo ogamba talina nnyumba asula mu mizigo yali akukonkonyeko nti omuggulirewo naawe obuliddwa gy'ofumba ogeyabasuze ogomye okwo kutte ne sente olamuza obugwa engatte kulinga eyange eyagala kwabika kyokka ovuma wannigiina ani yakuloga obudde bw'omala obwo ng'ovuma abasirese lwaki tolumba jjajjaawo n'omukyalira kale katugambe yafe omulimangako singa okeyanga bannoobo kyayogera ende maaso bwe tuba ekyeggula ewaffe tulya namungoti olaba kikola enjawulo mmwe abalya ffene yene bwe mulyanga bya bbeeyi matooke nangege kyogamba mukene mbuye abala ku miti mbutomu waali walabira enjuba weeyaka n'omwezi yamanya amasumi agaboneseeko kirungi n'omanya ennaku yoone weerwanako naye ate okuddira ennaku yoonyi kube bali olw'okuba ovuga mmotoka atoba mu ggulu n'atambula aba ne bbeetu mu bunaku bwe ataakolenga taali
Erega oyagala nzibe police twali luzira natakolinga talinga lwakyonzalawa omulimu gwange gundekera obeere n'okuko ze bino byenyambala goma sinoonya lupiya mpulidde bigambo banvuma mbatunuulira benesiba goma sindiga lupiya nanvumiddwa bigambo boogera mbatunuulira muntu akusanga n'ayagala otunika enseko kyokka sente zibonyabonya oba zibonyabonya ndeka ndi mwana wa nnyoko beera nezitoka sitobonabona DJ omweka wawe yangu ambira abantu yangu wabula mpuliriza omulongo wase omuluuta nsozi omusajja ono avumula endwadde amala ebizibu bya buli kkala ampuliriza teweerabiranga ng'olina embeera ekkaluubiridde nakugamba nti yogera kigambo kimu nti ku AKTV Media Uganda omusajja yatugambye nti gwamala ensonga zonna eziremye kaakati nno ennamba 910 omulongo waswa abali e Bulaaya mugikonako ku WhatsApp bobanga direct call ekusumbuka omusajja ebigambo ajja kubeera nga bitereza olina mukwano gwange lutuwe oba ensente zikuyita mu ngalo okola tebakusasula olina gwobanja oba oyagala kukwata babbi nga bakubba bintu byo onaabikomyawo kaakati gwe Bulaaya empapula zaagaana promotion ku mulimu gweguze zaagaana kiki ekiganye gukubire ennamba y'omusajja ono ebisigadde bimulekere buli kimu kijja kutambula bulungi nga bwe mbagamba enkya n'eggulo nti Ibunirani Junior School ly'essomero lyegulidde erinnya mu kuyamba bannayuganda ddala abo bamufuna mpola bana abasajja bayinza okubeera nga basinga okwagala nkugambye Ibunirani Junior School eringa bolabo mugenzi Muhammad Segirinya be bamanyi mufuna mpola era bano be ba Muhammad Segirinya abo boba weekwata kakati kubanga oli takyaliwo gwayina abaana nga bakulemerera oyagala obassa mu kisulo oyagala okutambula naye nga tolina woobaleka gwokuba bukubi ssimu eyo eya Ibunirani Junior School abaana babalekere babasomese ate ne bawummula basobola okusigala nabo n'otabatwala wa mujjawo oba wa mutowo oba wa mukuluwo oba wa maama muto oba omuntu omulala alina ssenga wabwe okutuntuza abaana bano n'okubaleeta puresha abaana bakulenga tebalina munange mutima oba biwoowoolo kakati nno kubira Ibunirani Junior School obagambe nti AKTV Media tugambye nti mugaba ne basale mugaba hafu basale eri abo abaana abagezi ennyo kyokka nga ate ekirungi nti bano bayamba n'abaana okubeera nga bayigiriza ebyemizannyo abalina talenti baze bakwatamu kakati nno omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebigambo tebina bakubeera nga bimutereerera kubanga ajjukira nti ono political career ye egenda esereba buli lunaku olukya ku nsi kuno era ng'ono twandibanga tumulabyeko omulundi gwe ogusemba mu paliamenti kubanga ono yali w'amaanyi nnyo nga loopu naye bukyava ku bwaliro of opposition omusajja yabula takyalabikako wabula alabikako ali mu kuswala buswazi alabikako ali mu kuswaluka buswalusi kakati bino byonna omusajja bigassebwamu n'abiteeka ku minzaani najja n'abuulirira Mpuuga ng'abuulirira owuwe kubanga akuba owuwo okuba owumba engalo Mpuuga ono yali waffe lwakuba tumubuulidde bitumubuuliridde yagaana okubiwulira n'agaana okubitegeera kakati ne tusalawo ne tumuteeka mu lwatu ensi emutegere ebigambo ebyo bye bino Mpuuga political career yali yafa olina emisango mu political party yo walimu ya NUP yaggoba sisubira mbo okyalinamu naye gwe otegedde NUP egendo ziiko omuntu waabwe balina obusobozi okubeera abafinancing buli kimu nga political party ina sente esobola oteeka Segirinya ne muteeka mu nyumba y'olubeerera n'ebitiibwa bye buki ekikuleetayo mb'oleesa emizindaalo ate owe speech nti ebyokusanya emizindalo Museveni yabikozeeko speaker yakozeeko gundi yakozeeko gundi atuwaddewo ekimu gwani akugambe nti baagala emizinda this is why mwe mwaleese obuzibu mu kuziika otegede NUP erese emizindalo gyayo zitenti zaabwe bawadde abantu emmere ate weereese obukyere oleeta bwaki this gwenyini gwabadde okola campaigning ogala kukola campaign kukufa kw'omusajja mwaka ennyini abakompeyinga mu NUP eddiza omulambo mwe wali mwagala okukozesa muba mwakoze campaign mmwe ng'abantu babakyawa naddala ab'e Masaka mu Mpuuga gye muva mwakozesa omulambo gwa Segirinya mukole campaign mweleesa obukyere bwe baazize mweleesa bubbya ne babuzira ne muleeta simanyi obudisiko ne babuzira nga NUP ereesedde ebintu NUP yakoze okuziika kwa Segirinya nga systematically kuli mu layini they were lacking nothing naye okusoomozebwa kwa gavumenti ng'ekozesa Mpuuga yabadde yagala teekawo embeera nti ba NUP bali violent naye neebaza ku NUP mino bawooza mbu sebayimbo mwagala nnyo abafu nedda NUP eziika ba NUP sibanga omuntu wa NRM abeereyo n'afa NUP n'enteekayo olukongoolo NUP efa ku bizinensi yaayo NUP we mufaamu omuntu gwe baziika ate mmwe mujja nga muzze okusoomooza muleeseyo ebyobufuzi okategedde omuntu eyazze yabadde asuubirwa yoyo yasuubirwa nga n'omugenzi alaama
nti Sseggirinya ayogera akyalina mulamu nti nze nno omuntu gwe njagala ayogerera essaawa 5 ate wabadde oyagala Kapere yaba ayogererayo kirina video zatambula dde omusajja yali amamulamu nti oyo pulezidenti wange nfudde pulezidenti wange njagala ayogera essaawa 5 nfudde nina obutakkanya ne Wayiswa naye Wayiswa nga nze Mufumbiro simuyinaako buzibu era tulyoka ettambula bulungi video mwaziraba bafa omusajja afudde beesonyiwagana naye mu kufa kwa Sseggirinya era mwagadde okwawulamu abantu okimanyi nti Mpuuga olina abavubuka abadde batandise n'okutambuza fulaya nga bakubyeko ekifaananyi kya Mufumbiro omu bakontestinga kifo kya Sseggirinya musige Mufumbire ekifaananyi ekibi nemwe mubadde flyer gye etambula ku Facebook nagirabye mugule ekifaananyi kya Mufumbiro mukati yagala ekifaananyi kifo kya Sseggirinya ebyo bye mubadde mwagala okukola kukyawaganya abantu kati kambuuze Mufumbiro teyagenzeeyo yakubiddwa mweke nnyini mwe bantu babi mwe promotingira ku mirambo n'ekirungi nnyo nti abantu bazize obukyere bwa Pakistani ibo bali mwagala okufuma nga bulimu n'amayinja abantu bazize ebijanja bibaddemu kawukuumi n'obutwa oba Mpuuga nawe kati otambuza obutwa ate no politics we muyingidde abavuka tuwetegeerera tugenda kubyogera nga we biri temuli muvuga nga mugenda kuwuddisa Mpuuga ojjemu oyogere wefudde omukungu osaze ekyenkiri eno mwokubye ku byobukooti buli kimu okulembeza Mmengo my dear abaganda tuli bangi tugenda kukiza kubeera mu kwesa Mmengo tuwuddisa Mmengo kitiibwa Mmengo faamu ya kitiibwa Mmengo training ababbi wabbe ebitaano wano kati weekaza bukyemu nti Mmengo Ssaabasajja lasita oli mubbi ne bw'olikola otya oli mubbi toyinza kijjawo Mpuuga toyinza kijjawo n'odda ku mirambo newandikutte Sseggirinya n'omusenya newandikutte maiti ya Sseggirinya n'ogisenya oba n'ogisigira akasigi newandimukusanyiridde kaviiri oba badde ogukola kyo oba mugukomba oba ogukaabiridde oba ogulya people tebasobola kwerabira kye wakola ate wabadde mu kifo kifu ate sewandirize ku muntu wa NRM yandifudde n'okola ebyo NUP teri kusonyiwa Mpuuga abaana ba NUP bakkiriza mu nnono Bobi Wine speech yabadde agitegeeza mu compromisinga abantu abafiiriddwa ne mubakuba obwama okufiirwa we kujja ne mufuna points we mugira nga mutambula mugenda temulire kye mukola you deliver nothing nwako mwasaze NUP ewera abavubuka bataddewo emozi yes NUP mulaba nga omuntu atali mutenkebere mulambulukufu ngazze ku mukolo museewo embeera abazze kuteeka kikiddagala mu ntaana omuntu atali muteefuteefu nga mwamwekegera alina kusemberera abantu bammwe nga bafudde ekyo mwakoze nze nkiwagira abantu bekerawo okozesa abantu bammwe bennyini be batta ne babawo obutwa ate ne basindika ba agenti baabwe nti bagala kukolawo zi speech olesa emizindaalo oteekewo omwendongo bannamasaka basanyuke ku mulambo gwa munno tamunnyuku oteekeyo endongo abantu becyange walabe kye bayita ekitiibwa Mpuuga walabe kye bayita ekitiibwa siwulyako omukazi we bamuyita maama leka babi kazi kakubye bogundi ya wayi ne bagamba muleke maama ayitewo ebyo byonna byebikulumba n'owulira ng'emabega nawe kusiiridde Bobi Wine wabulabe mu kasuuti Kahelsi lasike yakubye yabamuwa buwikubo wagamba wamusuula e Masaka walabye jaamu walabye entrance ye tudde mazima gwe wasuula bayida bawulira mu kifo kikyamu wali badde ogenda kapiripiti Masaka Bobi Wine yakubayo dde ekigodda Masaka yina yabadde red ngeri kukyagula gwekkiriza walabe entrance ye ng'oli wali otemagiza no otandise n'okugonza mu nviimu wefulaatala bweyambala obugalo bini oswadde nno walabe mu speech yekakubye bino ebintu byadduuka dda mwe bapolitician abalowooza nti muludde mu byobufuzi eyo politics wamwe yaggwako mwagiraga ne tutya ono politics tusobola okutegeera kati mutuwuddisa tusobola okutegeera tigamba Mpuuga wabagamba abadde akolera Buganda ngasuulira Mpuuga ayogera ku mmwanyi agamba abaddewo Mmengo katikkira aliko bya mmwanyi Mpuuga ng'osirisa oyagala nakugamba ensonga zonna tetuzisirikira buli ekitutonya ku munye tuvayo ntukikulaga naye kitugwa mu kutu tetukona nakyo ku mukutu tuba tukireeta butereevu nnyo ampuliriza njagala okubeera nga mbatumirako mwenna mikwano gyaffe abatugoberera okuva ebule ne Bweya mukwano gwaffe oyo atuyambako ennyo mukwano gwaffe Mr. Wamala mu ggwanga erya America nkutumiddeko nnyo Haji ne Hajati we nabo mbaagala nnyo kwossa munnaddiini waffe naye mwagala nnyo mugambe munnaddiini okunkyawa yeebalire ddala Haji ne Hajati nabo mbakukkulumira yadde kajjambo kaabula kakati nno ampuliriza njagala tuyongereyo maaso n'amawulire amalala ebifaananyi
ebyomubaka omugenzi kati Muhammad Segirinya okubeera nga byatambula ku mutimbagano ne bibeera nga biyitingana wansi ne waggulu ampuliriza kyaleetera abantu abamu okubeera mbu nga bakwatibwako naddala abo abatalina nsonyi abatasobola kubeera nga bavaayo kakasa eno nti Muhammad Segirinya ekyamuviirako okufa kwe okubeera nga yatwalibwa mu kkomera ate nammibwa beyiro mu bwangu bw'ekyalo okugenda ajjanjabwe kubanga ono musajja wattu yali alina ekimbe ekimbala embirizi we baamukwatira nga kimuli bubi kakati nno ono yamala emyaka n'ebisiibo ng'ali mu kkomera musajja wattu ng'alaajana n'atuuka n'okuvunda ebigere oba olyawo ng'abasajja baganye okumuta kati ng'oggyeko bino kigambibwa mbu yatulugunyizibwa n'okutulugunyizibwa n'abeera nga yakubwa enkuba etali ya buntu n'atuuka n'okubeera nga wakosebwa obusajja bwe kaakati obusajja bwe ne butuuka okubeera nga buteebwa ku mitimbagano era ng'omusajja eyata obusajja bwa Segirinya amanyidwa nga Dr. Nico omusajja ono muzungu awangalye mu ggwanga erya Netherlands kaakati omusajja ono ye yata ebifaananyi bino kaakati bano bankirengedde nkibuukidde ba Muhammad Nsereko ne bakirengera ne bakibuukira kaakati kino ne bakiteeka ku kibiina ekya NUP nga beerabidde nti si NUP ye yata obwereere bw'omugenzi Muhammad Segirinya era ono eyagala alumbe Bobi Wine ng'alowooza nti tuli basiru tetutegeera era nga ye alowooza nti Bobi Wine ye yata amawulire gano ag'ebifaananyi bino eby'omugenzi Muhammad Segirinya nga bamwokya obusajja bwe n'okubeera nga bamutulugunya era ono yanenyeza nnyo Kyagulanyi okubeera mbu yavaayo n'ata ebifaananyi bino eby'omugenzi Muhammad Segirinya eby'obusajja bwe kaakati nno Bannayuganda bamwambalidde ne batuuka n'okubeera nga bamusomesa ne bamuvuma ebivumo ebiyitirivu ennyo era kakati waali amanyi ojjukira nti omusajja ono y'omu ku baalya olukwe mu Bannayuganda ne basalawo okubeera nga batambula n'okupepeya ne regimu eriko olw'okubanga bano babawa ensimbi kaakati ono takyalina makulu mu bantu era tagenda nakuddamu kubeera nga yeesimbawo era ono tumulabye enfunda nnyingi nnyo nga alippira abo abalwanyisa opposition ate naye ng'agamba mbusi wa NRM kati bino byonna okugenda mu maaso ampuliriza ebigambo ebyavuddemu bye bino omusajja ng'asomesa Medi Nsereko Sebuliba Amini Muhammad Nsereko MP ow'ekibuga Kampala mu makkati atagenda kukomawo nawe kifula olimba kati abayokya ebitundu bye ebyekyama bo tobanenya Ninonenya abalaga obujulizi nti omusajja wadde afudde naye afiiridde mu bulumi n'ebitundu bye ebyekyama baabyokya gobola babigatta kati tusanyukira abayokya naye tunyiigira abalaza obujulizi kyoyagala okutugamba noyita mu comment section nosangamu ebintu byabazanyirira ku bwongo nga bulijjo bannabyavuzi maye unnabyavuzi muntu mwangu nnyo okuzanyira ku bantu abawansi obwongo nti I've never seen such an intelligent man like Nsereko. We are very blessed to have you away mu pinogala bendiga biwandiise omwagato k'ekisiru omuntu akulaze nti okwokya omuntu ebitundu bye ebyekyama kirungi inakikyo sense kyali mukulaga nti ekyo kirungi era tujja kubookya naye kibi nnyo okulaga obujulizi eri abantu waba kwokyeza ebitundu bye ebyekyama fana obulumi bwo then tukuziike mu kitiibwa abantu kye balina okulaba nti abantu eva balina okulaba nti ffe batuufu gwe nojjayo omutwe ng'ogamba nti ate gwe oli mugezi nnyo bayokyeza obwereere bwa Segirinya enkya bagenda kwokya bubwo era n'endiga y'emu ejje era egambe nti mwabalaga obwereere bw'oyo bubayokyeza mukoze bubi nnyo era mu buwangwa ekyo tekikkirizibwa mu buwangwa kikkirizibwa okwokya omuntu ebitundu by'ekyama ky'obanga oddamu okwebuuza ky'ono kiki kyali mu kubikka ebikolwa bye baatuusa ku munnaabwe bye bibi omubaka wa paliamenti ki ekyabulookingisa okuba ng'alina okujjanjabibwa gw'otuuka akaseera akamusondera then ani alina okunenyezebwa Anita Amongi ne Museveni kubanga omubaka wa paliamenti alina okujjanjabibwa oba alwadde bulwadde ki oba bulwadde ki lwaki tebaamujjanjaba nti ati ffe bwe twasonda bennyini bebantu omubaka wa paliamenti bamuyisiza akabbo kati olwonze bagenda kumpisiza bbaafu bagenda kumpisiza ki alina okubeera mu ddwaliro obujjanjabi mubuweebwa siteeti si Nsereko gwe toli siteeti endiga oba naye twayagadde nnyo okubanga tulina omubaka bw'ati abasiriwaza byebyo kaakati omusajja amutuumye kifulo bangi bamuwadde amannya mangi nnyo
kubanga omusajja ono ensi yalema okugitegeera nti biri bye baatulowoolezanga bye baatutegeereranga bye bayambalanga obusuuti ne basiba obutaayi ne bavaayo ne tukuba enduulu byaggwawo dda kakati ebintu okuva Mwami Kyagulanyi yajja twasalawo tubyenyigiremu tubyekwatiremu twetegeerere kubanga bano abasajja twamala dde okubeera nga tubabuuka nti tebabangako bannaffe bulijjo emyaka n'ebisibo bakolera Mwami Museveni kakati bano bangi ensonyi bazifuula obusungu olw'okubanga ensi yabategeera nebakunamya netuka okubeera nga ebambula kakati bano n'emikwano egyali emikwano gye bayitanga emikwano bya baagikyawa dda olw'okubanga emikwano emituufu giremera ku mazima era gyavaayo dda ne gitangaaza ensi ebigenda mu maaso kakati nno nja kusooka nkuzeeko e Masaka ate era katono nnyo ebyabaddewo bingi nnyo oba ebyaliwo bingi nnyo oba oli awo by'otaamanya by'otaategeera ebyali mabega wa kamera lwaki poliisi yalemererwa okutwala omulambo gwa Muhammad Ssegirinya mu kidaala ku kisaawe gye bali batadde bitenti ebya NRM kakati wano waliwo ensonga ennene nnyo ensonga enneekusifu poliisi bwe yatuuka neega nti ewamwe weewaawo ekikulema okita era musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu kakati nno poliisi lwaki yalemererwa okutwala omulambo lwaki yasalawo neewanika n'ebivaako lwaki mpuuga baatula mu butenti obukalu nga mission yali baweereddwa parliament yali yakutwala mulambo wali eri mu kisaawe wansi era nga bano baatuuka n'okuwa maama wa Ssegirinya omugenzi kati obukadde 50 bw'abanga asobodde okukwata omulambo n'agutwala mu kisaawe bagujje ku ba NUP ng'ate omufu afudde abadde wa NUP era ng'ono abadde akkiririza nnyo mu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kiki ekyaliwo nga bw'olaba poliisi lwaki yalemererwa neegaana okuba amasasi neegaana okukwata abantu neegaana okuba ttiya gaasi mu bantu abo olowooza ensonga lwaki era musajja ono Mathias Mpuuga baafumba emmere empitirivu nnyo mu kufiirwa kwa Muhammad Ssegirinya mu kuziika neebadibirira abantu ne bagirekawo kaakati bingi ebaali emabega wa kino okubeera nga abasajja bano abantu baabazira n'omukolo baaguzira era nga boolaba abasajja bano aba foot soldiers beetolola ennyumba eno naye ng'ekyali emabega wa kino kiki mwalimu bannaddiini mwalimu bamashehe mwalimu edduwa mwalimu okusabira omugenzi maama w'omugenzi Ssegirinya n'asigala engulu ku maiti ey'omwana we era bwe yavaayo okwebaza yeebaza ku Mathias Mpuuga ne yeebaza ne paaliyamenti wabulanga kino kyali kyabuwaze kyali ku ssimu lwaki yabeebaza n'alekawo NUP okugyebaza ennyo n'asoosowaza bali kaakati nno ebyali emabega wa bino saagala kubibuusa maaso bikulu nnyo binene nnyo katubitegeere ate tugende mu nsonga endala ennene olwali byobadde tuwategedde bingi nti ebyabadde bigenda maaso era ensonga zivuddeyo lwaki poliisi teyagenze maaso nokaleka nti yalumbye awaabadde mayiti y'omubaka Muhammad Ssegirinya okugijjawo kakati okusinziira ku bye tugenze maaso nokuleka nti tutegedde nti wabaddewo bingi ebyabadde behind the scenes ebitaalabiddwa era ebyagenze maaso n'okuwolereza poliisi n'ebivaako buvi poliisi n'egamba katubirabe bulabi kakati tutegedde nti nga bakulembeddwamu omubaka owa Butambala Kawunti Muhammad Muwanga Kivumbi tiimu ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkubuulira ebyabadde ku ground byolina ogenda maaso n'okwongera okwetegereza tiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakulembeddwamu Muwanga Kivumbi kye baakoze baasose kufuna bannaddiini e Masaka baasose kufuna bannaddiini ku ground y'e Masaka okitegeera bannaddiini bano be baafunye nti nabo baalemesezza nnyo security okulabika nti ejjayo mayiti ya Muhammad Ssegirinya okugitwala ku venue endala eyabaddeko Mathias Mpuuga Nsamba ne banne nga batya nti wabadde wayinza okubaawo skando ennene eri gavumenti eno already eyabadde eyogereddwa ebigambo ebingi mu kufa kw'omubaka Muhammad Ssegirinya babadde bagyogeredde nnyo kaakati nga buli kirina okugenda maaso n'okuleka nti oba oliawo kikolebwa kyabadde kirina okukolebwa mu ngeri atuuliriza etagenda maaso n'okuttatana kitiibwa ekya gavumenti tubakuba ettiya gaasi nga tekikola tugubbe bubbi tuwabewo okuyiwa omusaayi omulala kakati tutegedde nti mu byonna ebyabaddewo mayiti ey'omugenzi Muhammad Ssegirinya yatwaliddwa ng'eri mu jeneza
naye nga tebannaba kumuzinga ng'amateeka g'obusiraamu bwe galagira nga tannaba kuzingibwa olw'ensonga nti yabadde alina okuddamu okunaazibwa naye bange ekyo nakyo gwafuuse omuziziko era ababadde baagala okuggyayo mayiti ababadde bagenda okunaaza Muhammad Ssegirinya nga bali eno ku mukolo omutongole ku mukolo ogwabadde waka oba ogw'ekibiina kya NUP ababadde bagenda okumunaaza nga mu butuufu gye bali NUP nga yabafunye baseeka bali awo kaakati nga eri ku kisaawa bagenda okunaaza tebaliiyo. Bagenza okumutuusa ekaddugala nga tebannaba kumuzinga kubanga babadde basuubidde okwongera abazadde kamubanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Kakati nno muzadde munnange ebigambo maze okubeera ng'obiwulira ebya Ibn Ryan Junior School nziramu okugamba nti omulongo waswa muzeeyi waswa omuluutansozi ye musajja yekka akuma ekyoto ensi nebeera ng'esigala eyanaamiridde olwo n'osabirako buli ky'oyagala n'osobola okubeera nga okifuna. Nammwe abalina ebisiraani abalina olutwe genda wo mulongo waswa omuluutansozi onabe ku kyogo embeera ekutereerere kaakati no bulwogaana okubeera ng'onaaba n'okuma ku kyoto n'embeera eyinza okubeera nga ekkaluubirira emikisa gyo ne gibeera nga gikeewa naye ng'ekintu kyangu nnyo mulongo waswa omuluutansozi yasobola okutuusaako ebintu bino byonna n'obikukolera ate mukwano gwange mpuliriza kubiikuka bbeeyi ak'enseko obuseko gwe mukubira ennamba y'essimu yeyo gy'olabaawo esembya 910 omugambe nti AKTV aŋŋambye okola buli kimu ekiremye ozingulula buli kimu ekyesiba era ofunyulula buli kimu ekyefunyafunya ebisigadde ajja kubirambula. Omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi ebigambo bino bikulu nnyo gy'ali nsaba obiwulirize. Njagala owulirize n'empuuta wulira. Nsaba Allah waffe atasojja ateebaka agenda ku exposing how you behave. Mukuba muti ekifaananyi ky'obusajja bwa Ssegirinya ne mubuteekayo. Ono mu byayogera byonna obusajja bwa Ssegirinya yabulabye nga baabwokya. Tanenyezza baayokya busajja bwa Ssegirinya kubutuusa ku ekyo. Tanenyezza baatulugunya Ssegirinya kumutuusa ku ekyo. Yeeyita looya kubanga ne mu mateeka tekikkirizibwangako. Naye tabyogedde nako ate tanenyezza nako wabula ye kyasazeewo kujja kunenya baakutte bifaananyi ne babisheyalinga okulaga enkola Museveni gy'akolamu ebintu bye. Twagala kwejja mu buwambe tulina okulaga ensi obubi bwa Museveni. Ssegirinya yennyini tetwakwata kamera ne tugenda ne tumukuba bifaananyi ye yabikwata n'abeerako ne gwabiwa n'agamba bino bitereke. Embeera wentuukangako enzibu mubirage ensi mulabe Museveni kye yankola. Musajja wattu kye yakola okugezaako okutaasa ensi okutaasa abalala nti bannange omusajja mutemu laba kye yantuusaako. Oyo ye Ssegirinya. Naye kati gwe ssaawa zino tukimanyi bulungi omutemu gwe mutembeeta. Ekyo kyoffe tukimanyi. Era neebuuza abantu be muyimiriramu ne mujja ne mwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti. Mikwano gyo gy'obeera bo bakulaba batya. Bannange ofanga tokolaganye na muntu atalina nsonyi. Mikwano gyo gy'obeera bba abamanyi sayidi gy'ogwako abakimanyi nti owagira Museveni bwe bakulaba ng'okaze okasuka ennywa buugi bo bakiwulira bo bakulaba batya. Butaswala bannange nze wemba nina kyenkola ekikyamu muli erimbaamu n'okuswala n'omumwa guyinza okugaana osituka
naye omusajja omukulu atunula mu kamera n'akulaga nti ye mutufu amanyidde ddala mukyamu. Abantu bosasula wano ku social media buli omu amanyi gy'ogwa, buli omu amanyi side gy'ogwako. Abantu bosasula wano ku social media abamanyi position yo n'abantu gy'obeera eyo gye munywera, kubanga gwe toyinza butanywa mwenge gwe. Abantu gye mubeera eyo gye munywera eyo gye munywera omwenge bwe munyumyanyumya n'obalaga nti owagira Museveni, kati ate n'ojja mu kamera n'ojja n'oyogera bino olwo bakuwulira batya? Nina kugamba sikitegeera na butegeezi. Abasajja tebalina nsonyi. Natunuulidde Mpuuga ng'agenze ku lumbe, mbwakumya olumbe, akazi n'amaaso atunula bw'ati ng'eyatugumbudde Sseggirinya gwakolera, walayi nga gwakolera. Ne ŋŋamba bano abasajja bba batasonyiwala kiki? Ensi yo ki kye mugyagalako ennyo ekiri awo ekibamalamu ensa, ekibamalamu ensonyi zonna. N'otuuka akaseera wakiri omuntu akola ebikyamu neyeekweka n'agasinza embikoze, naye mmwe ebikyamu byammwe byonna biri mu kamera. Mulimbye ensi yonna ebalabye, ensi yonna emanyi obubi bwammwe. Gwe tolina moral authority kusituka kujja kunenya muntu yenna mu nsonga zino. Twagala kuva mu buwambe, Sseggirinya yalaba ng'asobola okubeera obujulizi okulaga ensi yonna obubi bwa Museveni, n'atuuka okugamba omuntu nti bannange bwe nfanga kwata ebifaananyi ebyo biteeke ku media. Ebyo byali bigambo bya Sseggirinya. Kyogamba omuntu yeekubye ebifaananyi, kyogamba omuntu yagenda n'amukuba ebifaananyi n'agenda nabyo nga tategedde.